watumiddwa FDC Katonga People's Front for Freedom PFF ogenda okukyalya Dr. Kizza Besigye nga tiimu esindikiddwa nze gikulembedde baddemu. Dr. Besigye yava wano ku Lwomukaaga agenze Kenya ng'omu ku bakulembeze b'e Kenya akulira ekibiina ekiyitibwa NARC Martha Karua amuyise okubeerawo ng'atongoza ekitabo kye ku lunaku olwa Sande. Dr. Besigye bwe yatuuka mu woteeri ne Hajji Obed Lutale Kamulegeya ne balekawo ebintu byabwe ne bagenda okusinkana abamu kwe baali bagenza okusinkana ku Riverside Apartment nga meeting eyo yali yakumala ekiseera kitono ate beeyongereyo waali wategekeddwa ekyeggulo ekyabagenyi abayite abanaabeera ku kutongoza ekitabo kya Martha Karua. Baba batuuse mu meeting eyo gye baalimu mwe babasika babasikamu ne babasuula mu mmotoka eriko ennamba za Kenya ku Lwomukaaga olwo lwennyini nga bakatuuka e Kenya. Gye batugambidde nti Besigye ne Dr. ne Hajji Obed Lutale baali bagenze n'emmundu 2 eza pisito nga zirina amasasi 8 kyebatatubuulidde oba baali bagenze kuzikozesa kwawe baali bagenze okusisinkana. Ne babavuga okuva e Kenya bajja bayimirira mu kkubo ndowooza nga Ruto abayambako okwogeraganya na security ya Kenya gye banaasanga nti abo bange titubakwatako mpaka lwe babavuga ne babatuusa e Malaba ku ssaawa 9 ez'ekiro ku lunaku lw'Omukaaga lwennyini olwo. Awo ne basooka babapaakinga ebbali oluvannyuma ne bafuna emmotoka endala eya Uganda naye bwe baali bajja mu kkubo abaabaleeta baayogeranga Luswayiri okuwa ekifaananyi nti bannakenya mpaka omu lwe yeerabira ng'omumanyi ebintu si byabwe okukuuma n'atandika zikandi lwe bamumanyira nti ono munyankole yennyini ono nkubudde yeebuzaabuza nga yeeyita oba mukiga yeebuzaabuza nga yeeyita munnakenya. Era Hajji Obed agaye wetwabagambira nti kati obudde mwebuzaabuza kimwogiriridde kati awo ne bakkiriza ne bafuuka bannayuganda. Kitegeeza nti abantu abaabawamba okuva e Kenya baali bannayuganda amagye ne security ya Uganda nga Museveni akolagana ne Ruto bali Kenya. Dr. Besigye atugambye ebimu ku byomwewuunyisa abasirikale okubateekamu endowooza ebalowoozesa nti emmundu zonna eziri mu nsi nti ne bwe yalibadde ng'asiŋŋaaniddwa ne pisito 2 e Kenya teziyinza kubanga za Uganda nga bamutwala bamuvunaanire mu kooti y'amagye balibadde bamuvunaanira Kenya kubanga ezo emmundu owulira za Kenya. Naye nsaba gwe bamuvunaanye bamugambye nti bamusanze ne pisito a preserve of the UPDF. Pisito abazikola tebazikolerangako UPDF bazikolera abantu bonna kale ne bwe baali badde bansanze nazo baali munaanidde Kenya kubanga zisiba si za Uganda. Ali mu mbeera nnungi era abali ebweru abakuutidde obutazikiza mpaka nga tumaze okwenaanulako Museveni oba anaabeera mukomera kumala bbanga ki mu abali ebweru temuzikiza mpaka ensi yaffe ng'efunye emirembe. So twagadde lwokuba twatumiddwa okuwulira banna PFF FDC abali wano n'abali mu bitundu bya Uganda eby'enjawulo. Omukulembeze waffe atugambye nti ye ali mukomera eruzira naye amanyi bulungi nti nammwe muli mukomera erya Uganda eryawamu kubanga ebyetaaga ebyobuntu temulina njawulo ali mukomera nti muli mukomera eddene yali mukakomera akatono we bamutadde. Era n'abagumya n'agamba ye mugumu nga bulijjo era buli omu akimanyi nina mubeere bagumu nga maaso mugatadde ku lutalo. Ensonga eyokubiri enkolagana ya East Africa omuntu ayingira e Kenya ne bw'aba talina passport n'otambulira ku ID Kenya kufaanana ne Tanzania n'ensi endala
omuntu abanga agenze waka naye kati Kenya eya Ruto efuuse ekizibu. Ku lunaku lwa Mande tugenda ku embassy ya Kenya batubuulire, tujja kusimbula wane Katonga batubuulire oba Kenya bakyagitwala nti eri mu East Africa era waka oba yafuuse ensi ndala nga tukyasobola kugendayo mu mirembe. Ab'embasi twagala bakitubuulire ekyo, era twagala ab'embasi bannyonnyole n'ebitongole ebyewaabwe Kenya, kubanga twagala ng'ojja kutuulibwa Kenya tukyasobola okugendayo netubeerayo mu mirembe. Twagala batubuulire bagoberera mateeka ki, kubanga okujja omuntu mu nsi emu okumutwala mu nsi endala kigoberera mateeka, ne bwabeera ng'omuntu gw'ogenda okujjayo mumenyi w'amateeka. Dr. Besigye tebaabayisizzaako mu immigration yadde eya Kenya yadde eya Uganda. Kati awo wafuuse Museveni ne Ruto bafuuse nga basimagola, kubanga simagola ne batagoberera immigration bo bayita mpanya. Kati Museveni ne Ruto bafuuse basimagola b'abantu bali abalala bavunana bavunaanira ki abasimagolidde ebibiriiti n'essigala. Njawulo ki eri wakati wa Museveni ne basimagola Busia ne Malaba? Ye asimagolinga abantu, bali basimagolinga sigala. Fact betaka kuba nga bali mu komera basimagola ne bafero simagola Museveni ne Ruto. Tebabayisizaako mu immigration yonna ebintu ebabirese ku hoteri ne babavuga. Malaba bayimiriddewo buyimirizi nga banoonya mmotoka kukyusa eri eriko enamba za Kenya eddeyo babateeke mu eriko eza Uganda basobole okubavuga mpaka emakine gye babadde babasibidde. Tugenda kuwandiikira ebitongole byonna kuya ddala ku UN, East African Court of Justice, East African Community Secretariat, Parliament mu East Africa, batubuulire oba kikyalina amakulu okubeera mu mukago nga Kenya Munnayuganda bw'ogendayo tokyakakasa kubeera. Naye nga kino ekikireese William Ruto okuva abantu lwe beekalakaasa e Kenya July June awo nga gwako, enjawulo eri wakati wa Kenya ne Uganda nti ebitongole bya gavumenti e Kenya si bya muntu kinoomu. Kati Ruto yasanga obuzibu okukwata amagye ne poliisi bimuyambeko okutulugunya abantu n'omuyamba okusigala mu buyinza. Kwe kukozesa muliraanwa we ye yawamba ebitongole bya gavumenti ebifuuka ebye na famire ye, kubanga mu Uganda Museveni asobola okudiployinga amagye oba Sale oba Muhoozi abo n'abafamire emu, n'abazzukulu basobola okudiployinga poliisi bagdiployinga poliisi abazzukulu. Kati Ruto gakuga nti nyambaako eno ebitongole tebimpulira bantwala. Kati mu kusasula Museveni n'amugamba nange ojja kunzikirizanga wano mu Uganda ngenda ne mbaganda okukola meeting ne bajja ne bazikolera Kenya. Aga tofaayo ojja kujjanga gw'oyagala gw'onona. Kati yenkolagana eriwo eyo, naye enkolagana wakati w'amawanga olumu zibanga ez'okuzannya ne zibaamu emiwendo egy'okusasula. Museveni bw'agenda okulwana ne Congo yatuwaabira mu kooti y'ensi yonna. Salim Saleh, James Kazini, Sula Semakula n'abalala beetaba mu kubba ebyobugagga bya Congo Gold ne ttiimu. Omusango ne gutusinga, era bw'osoma bajeti ya Uganda tugenda kusasula over $1 trillion shilling, miliyoni ziringanga eza $207 zetuli mu kusasula Congo, tusasulako mpola mpola, kubanga Museveni we bagendayo ne muganda we babbayo gold. Kati twagala era tweteeseteese ba MPs bebulabe wano okubuuza Parliament tubuulire bino byonna Kenya byekolera Museveni ebimukolera ku bwereere oba naye alina byawaayo, kubanga tuze okutuuka ekiseera nga Ruto kwali oba nga avuddeko gavumenti eriko e Kenya netuweereza bill nti oli twakwata Besigye awo twagalawo biliyoni 10, twakwata Kisumu 36 twagalawo biliyoni 5, twavuga amafuta webye Congo tiriyo yamanya nti tugenda kusasula Congo, twatuga abagenzi kulwanirira mirembe Congo twali tuli awo bill ng'egguse katuli mu kusasula. Mwalaba Libya, Museveni yagala Libya yamuyamba ng'ali mu nsika alwana nti alina ogisasula n'akwata ekitongole kya National Housing n'akiwaaba Libya. Kati twetaaga tumanye Kenya Ruto bino byayambako Museveni abimuyambako, ebyokidnapping abantu abimuyambako ku bwereere
oba waliwo Uganda kyeteekwa okusasula oba kyeri mu kusasula saawa zino. Lord Mayor acting president waffe ali Nairobi wonyogedde olwaliro ng'amaze okusinkana ne ba lawyers ab'enjawulo n'ebitongole eby'amateeka n'ebya civil society era akyasinkana ebiro alina kusatu z'ajja okumalayo kubanga ne Kenya nabo bennyini beebuuza gavumenti yaabwe obutulira mulege Kenya olwaliro nabo beebuuza nti Kenya kyafuuse ekidandali buli asanga ayingira buyingizi n'akolamu byakola n'agenda oli bawambye Abasudaani bawambye Abapakisitaani bawamba Abataki bawamba buli muntu. Bw'oba oyagala Kenya efuuse ensi ya ddiiru ekyo Ruto kyaleese. Tujja kuwandiikira ebitongole nga bwe mbagambye tugenda Kenya Embassy n'ebirala bye tusuubira okukola kubanga kati Ruto ebyembi olutalo lwaffe alugaziya naye ekirungi ne Museveni naye agaziya. Bw'aba oli abadde alwana bannayuganda bonna kati beebyagala kulwanagana ne Uganda ne Kenya oyinza okwesanga omulimu guno gwetaaga kukolera wamu. Thank you very much. Ffe abali eno tulina okutya olwokubanga abasirikale bagambye nti bakutte Besigye n'Abed Ntale and others n'abalala bwe baali basibye bannaffe bwe baawamba okuva ekisumbu twali mu kooti Nakawa olulimi lwe lumu lwe baakozesa nti bano 36 n'abalala ntibaga nti abalala tuli wano ne tuvaayo nga tebatutaddeeko mpingo kuba twaliwo ekyo Dr. Besigye tukola naye era emirimu gye yadde agenda okukola ng'ogyeko erijje lyakola ng'omuntu emirimu gyakola ng'ogyeko egijje egya famire egy'ebyobufuzi tugikolera wamu kuba mukulembeze waffe. Saba kooti maasho tebamala biseera kugamba nti others atalaaji bagaye nti others ati Katonga bajje batunone weetuli wano baleke okumala biseera nga bali bagamba others atalaaji bamanyi bulungi adresi yaffe ne mu kooti twabaddeyo kubanga mu lutalo luno ye siniya waalwo bingi bye tumuyigirako era bingi byatusomesezza naye olw'okuba nga tusomesezza bingi abasigadde ebweru tusigala tukola emirimu oba waali oba taliwo. Kyenva mulaba abazze wano lwaliro musanze abali mu kuŋŋaanya emikono ogenda okuwandiisa PFF nga bagenda mu maaso ate era guidance tugifuna kati tuva luzira ebimu bye twetaaga okumufunako tusobola okugenda luzira nitubimubuuza naaba nga just taliwo mu mubiri naye ng'ebisigadde waali